Sure, true reality lies and I was and a boy come tin lies man sing. Well indeed is a ghetto gladiator alongside now you this time sing. Yo, producer buta make cali boy them donga ja live must a bad man a full man sing. At this a real bad man straight out of Dangala Kamocha. Watch this. I am this bad man from Kamocha. Everything with me I do is out Kamocha. And I'm straight out made in Kamocha. So go better me you fuck with Kamocha. I am this bad man from Kamocha. Everything with me I do is out Kamocha. And I'm straight out made in Kamocha. So call better me you fucking sure. Give me this. What you etching to chim cheba tomani. The bad Bobi Wine yale made the war. Abatamu mani beba mwedi jako. Nebe rabi da te yesim bikako. Eyo yensonge ya mutwala musomero. Eda chichimu fuda owenja ulo. Wali wona bamu yebe ya sanga wo. Eda katibe bafubambo avewo. Na yechuma cha stiru ya remedewo. Bajatuko kugenda teba mulekewo. Na yechuma cha stiru ya remedewo. Bajatuko kugenda teba mulekewo. Arengi ropa ratata. Welcome on the show today. My name is the one, the king himself, KingSmith. Wano Celeb Jazz Ngabulijo. Njagala babu zako kanswe mwasibulungi, mwasibe bulungi maidadi sana. Ngo nabasubiza njya kwamba tusako interviews ezenjawulo na dada wana mu kibuga Kampala era twagala bebaza olwokutuwagira ennyo abakutusako sheno babayita bannaffe aba King Montage Studios nga bano bagamba nti nno oyina mukolo oyina kwanjula oyina kuyinjirwa mukolo gonna gwa buli kika bagenda ko bagukutegekera oshitegedde ate amala gutegeka then bakuyambe ne kubyo kubanga bagukwata ku kamera zaabwe eza beye ennyo ez'amaanyi nnyo era nga bakwate bunnyo obo oyina mukolo gwa mbaga gwa kwanjula gwa kuyinjirwa birthday party bekwate osobola kuba muno ate oba wagira naffe asobola nga batuwagira bano basange wali enankulabye era nga babagadde so bajja ku 0777 023405 njiddamu 0777 023405 bano nga ate bannakinku mu kukwata emikolo egya buli kika naye nga otuvuddewo olunaku lwairo muneyungeko ndina omukulu Lawrence ku kamera ate nga tukyaziza muganda waffe amanyiddwa nga ring rapper Ratata ogamba otya Yangamba bulungi blood. Yeah. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Twandikire ku budde buno bwe tulimu obwa karantini. Essomero lyawummula gw'osomera okola otya okulaba muno osoma? Nsoma ebitabo byange bye nnina kuba notices zonziyina naye nga nzisomera online. Yeah. Osomera waka? Nsomera waka. Kale soka weeyanjulira abakola ku Celeb Jazz na ku BTM TV. Bannange amanyi ndowooza bampita ring rapper Ratata. Amanya gobuzairo na bampita Senabula Jonathan mwabada nyo kulaba Celeb Jazz BTM TV mwabada nyo kuwagira music industry Uganda young generation fena keep watching. Ebera into tutandikirewo wakuzize enviri twewunya kye kigenda masoko teka ku bulambo nga ebuli kwali twakoma kuchaza ng'osaze enviri ne kati wazemu wazikuziza enviri just nayagadde bwagazi kuba kyono manya kuba mwongolo ko interview paka kati mbade sizisalanga nayagala bwagazi. Kyali kirowoozo kyo kyali kirowoozo kya manager. Kyali kirowoozo kya atfasi ne ate ne manager yakyagalirayo. Yeah. Was it about video gye mugenda kola oba just wagamba kankyusemu ko ku style nga abaselebo mbeera? Ekyo kuba kati neyo video gy'ogambako twakola audio weeks 2 emabega. Kyokka ye mwaso obasomba okukolako interview. Oba banga kisimyezi ng'emeka? Myezi ng'etaano. Nsonze mbadde nzija nkuza nviiri zange kinsanze busanze. Kikusanze busanze. Yeah. Katwebuuzemu abewaka bali batya family yo? Abewaka bali bulungi tewali buzibu bonna. Yeah. Wakutte omanyi myaka gye tukusubira kubanga oli bintu bya politics bino naye twadde tuli awo tugenda okulaba ku social media ng'okunaka video ke wakoze ak'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine nga wakazeemu ki ekyakuleetedde okuddamu oluyimba lwa Bobi Wine? Mukyino manya just I'm inspired by Bobi Wine. Bobi Wine mwagala nnyo supporting ebintu byakola ye nga ye mwagala nze like Bobi Wine so nenkola cover y'oluyimba bad man from Kamocha into uploading a video. Yeah. Kati soko twema kapera. Sure, true reality lies and it was and a boy come tin lies man sing. Well indeed is a ghetto gladiator alongside now this time sing. Yo, producer buta make cali boy them donga ja live must a bad man a full man sing. This a real bad man straight out of Dangala Kamocha. Watch this. Wali wo echi to chim chebata mani. The bad Bobi Wine yale made the war. Abatamu mani beba mwedi jako. Nebe rabi da te yesim bikako. Eyu jensonge ya mutwala muso.
essomero era kye kimufuula ow'enjawulo waliwo n'abamu ye be yasangawo era kati be bafuba mbu aveewo naye kyuma kya stiiru yalemeddewo bajja tuuka okugenda tebamulekewo naye kyuma kya stiiru yalemeddewo bajja tuuka okugenda tebamulekewo. Kale katwebuuzemu awo nyini oluyimba luno ani yalukuwa because twagala copyright ekwate walusaba Bobi Wine oba just wakaddamu mbuzi? Nakaddamu mbuzi nze nakaagala engeri gye kaflowingamu engeri gye katambulamu nkaddamu. Idea yali yani? Idea yali ya Ibra Bwembo manager wange. Yeah. Kati atolo ebigambo bikwata kyakutwera bbanga kyokwata ebigambo by'oluyimba olwo. Nolaba ekigawonyisa saagala kulimba oba kusaliriza kintu kyonna. Bwalina budde bwakiro ssaawa 3:30 kuba nali ku kompyuta nali ndi mu kulaba nnyimba naye n'ennyimba ndi mu kulaba kati Ibra n'ateekako ennyimba za Bobi Wine awo n'akagwako twali tugenda kuddamu luyimba lwa ebibuuzo lwa Bobi Wine just netulondolwa Badman from Kamwocha ebintu nembikwata awo nembi awo wennyini ekiro ente netugenda mu studio netukakola. Producer kyayakwa yakaddamu akayimba kano? Buta Magical ja live studios. Yakaddamu kyakutwera bbanga kyokkakola kulamu kavaayo nga bwe kaali? Edda nze nga bwenkugambe twagenda mu studio netukakola. Kyamalayo ebbanga ki? Ati ngeri gye kali akampi kalaba kaddakiika eryemu ndowooza ffe twakakola ngeri gye kali akampi nene nakamastering ngawo speed netukakola mu video netugiteekako. Ani yashootinga ka video kano ketwakali kukusaasana ku social media? Bamuyita Juuko oba Yunus amanya inyasaali kwata bulungi either Juuko oba Yunus aba alimba Ghetto Kids. Akayimba kano ogenda okakwata ng'olina mu bigere kiki wali ogezaako okuteeka ekifaananyi kiki wali ogezaako painting eri abantu? Just representation from ya ghetto oba kitegeera have to represent ghetto life. Kati goli wa ghetto life gwe kunyirira gyonyiri gye nava gye wava? Yeah. Kati katwebuuzeemuko akayimba kano wakati nomala ne muka uploading ne management yo ne kagowinga viral wawulira otya nga gwe ring rapper mu kaseera kano okulamu no eri Bobi Wine yeesimbyewo ku bukulembeze ate saa zino okoze ka video kagowinze viral? Kade nze kikyokuwulira just first of all nze nawulira sanyu because abantu benali sisuubira baka uploading nga basigirinya. I was very happy okubalaba nti basobodde okurecognizing kyenkoze era nali musanyufu nnyo. Yes. Atwebuuzeemu did you get any form of payment nga omaze okakola? Akantu just kali freestyling kintu kiri simple nnyo tukakola ne tukateekayo. Ekira kyenjagala okubuuza Bobi Wine oli omusisinkanyeeko? Nze Bobi Wine simusisinkanangako njogera amazima. Ate omulabako maaso ku maaso? Mpozi nali okumulabako obulabi wabula nga si kumusisinkana. Yali saidiza erinnya eri wansi bayitayo si Kamwocha. Nyerabiddeyo bwerabizi just namulaba bulabi afuluma motoka yabonga eri ku bantu naye saasembera nakusembera. Kati kangeze Bobi Wine singa alaba akantu kano kiki oyinza omugamba? As in what? Singa alaba sheno kiki kyoyinza omugamba ng'osinzidde ku sheno ng'ogamba Bobi Wine? Bobi Wine yes era njagala omusisinkana. Mu kamera wali omugambe? Bobi Wine njagala okusisinkana era kyenjagala okugamba Bobi Wine yebale nnyo okurepresentinga Uganda yebale nnyo okwewaayo okuyimirira eri omuntu owa wansi okusobola olaba nti naye afuna obwenkanya. Blessings Bobi Wine. Kale eyo twagala kuvaayo naye kati tolina bakyalibo abatawagira Bobi Wine bacrash gyetwanise muno babakuvuma oba bakuluma mu inbox. Gabana bipopawo bamanyi oyina amala avayo mbu yekomentingisa ku positive bubi bamugenda mu reply ne bamuvuma era kati nze era baŋŋambe ntya likes sina comments sina shares kubanga omuntu yena wava nga akomentinga ku bintu bya Bobi Wine obubi abana babeeri nga baziyitamu basooka ne bamumpeera awegrapo tabuse kati mpozi oyina emyaka emeka? 12. Singa obadde kusindika message eri abaana banno abaana abato bageto yuti abali myaka gyo wakati wanduwadde ku ssaawa zino zitulimu ezo ebyokulonda kuba tulanye tubaye nga beeyingidde mu byobufuzi abamu ne babakuba amasasi abamu ne babakuba obukebe bwa tiyagaasi wakati bw'olina eri geto yuti naddala kati nga gwe kale ali civilized mukko asomyeko wakati bw'oyinza obbawo? Obaka bwenyinza obbawa nti oba olina ekintu kyonna kyoyagala okukola just believe in yourself wekkiririzemu keep on hustling at the end of the day ojja kusucceedinga. Tuveyo kati nnyo kwa video era ngenda kubuuza saa zino oba kansibeethe kankibuuza following yo yeeyongerako
Of course. Of course. It changed my handles. Kitegeera YouTube yange yakyuka. Facebook yange nekyuka. Nkulaba essanyiro nene. Yes. Kati tukusooka okulaba ng'okoze ennyimba za Bobi Wine endala mu covers. Kadade as in sindi no kigenda banti nakola kali ne ka training era nkola akalala. Yes nze kalina kakola because nakyagala. I liked it. Mayino okola ekintu ng'okyagala. Chiba gome nyino body representing your feed nti ekintu wali okyagala. Yeah. Kale mutwalabye weekend nyini mwakoze ebifana wafulumye ebifaananyi wakati wo Fresh Kid ne Felista. Wenasemba okuchaza nakubuuzako about wamu nakolayo ko collabo eno mwagikoze bameka era ni mwagikoleddewa era bagiyita bati collabo eno oluyimba baluyita endongeya nalukoze nze Felista Kapiripiti ne Fresh Kid. Yeah, ngera idea omusajja mumita counter promotion yatukuŋŋaanya because nange bankubira simu bangamba nzije nteekemu amaloboozi mu oluyimba kuba nasangayo eddoboozi lya Felista Fresh Kid ne Kapiripiti nga tebinaggwanga tebina balancing wa bulungi nange nenzija nenteekamu. Yes. Bakusasula okubeera mu collabo eno? Ekintu kyali kya kweyagalira because as in muzeeyi ate music industry kya gomanyini okyagala weekano gamba nange kange nenyimbe. Yeah. Akayimba kano kagenda kati? Kagenda ne kagamba yo tulima bujje g'omusanvu kwatibwa ekisa fo kubeere wakati tusoma kitukosa emiti eitibwa kaguta aringi rapa nga dajjanira kututa muzeeyi bambitaase no twirya nankuta fa bazzukulu abatotolemererwa tuta too many people look upon me father mother brother them call me too many people look upon me father mother them call me. Byali ebigambo byo? Yeah. Yo chorus egendete? Koransi nze nagikuba bali bamuyita melody yagiyimba. Kati katubuuzeemu mutuse mumaze okukola audio mutenso mugenza okushootinga video eno mwagishootingiddewo? Video twagishootingidde mu Kasanvu Namuwongo ewali rail line gye twagishootingidde. Ani yatadde mu ssente mu video eno? Kanta yatukuŋŋaanya yagitadde mu ssente. Kyabadde kitukulika ng'oli ku gundi yemu okuli Fresh Kid okuli Kapiripiti ne Felista? Wawulidde oti? Era nasanyuka because by the way n'okusinga okwawukana kisingako nemwegate nemukola ekintu ekirungi era nali musanyufu. Yes. Kyokka tewaliwo mu ngeri yonna naye akolaba muno bona azaloye ono bwabiki? Nalimba terwali tulimba namba okwenyini nga mukola video yinza okwala muno nga tewalaba muko kibeerabeera ng'olaba oba Fresh Kid ayina engeri gy'akolanga katwede twali tuli unit bambe twali ku unity tekyalimu ate embeera yakola ki just twali tuyimba nga tushootinga video. Lyrics zo ani yaziwandika mu luyimba luno? Lyrics twaziwandika naziwandika ne Richard Cruz netugattagatta netugenda mu studio. Kati omuntu omulala alaba yanyagadde okumanya ring rapper mu maaso guno omwaka nga gweddeko ng'ebiseera ebisinga tuli mu politics ate nga n'amasomero maggale gwe singa wadde wakusindikira President Yoweri Kaguta Museveni obubaka wandimugambye otya? By the first of all abaana abasinga gwe kyolina omumanya babisi kati nange mwenyini wendi wano era siringa nge yali ku ssomero biri ebiseera abaana abasinga kati gwe kyolina omumanya n'abaana bangi batagenda kudda ku masomero abakyuse buli banga libadde nnyo litumaze waka abaana bangi bakyuse abatandise okukola abakola batagenda kuddayo nga ye agamba kasitani naho enkola sidda ku ssomero bedde ekitukosezza nnyo because tumaze almost 8 months tetufuna education just tuli waka tutudde butuuzi obubaka bwempa President Museveni azin akirabemuko kuba yekyemanya abaana be basoma ebyaddala abaana ye basoma naye ffe tuli eno tetusoma kati azin ate sinaffe tudde ku ssomero tusome. That's it. Kale management yo egamba etya kuki? Like how is it? How is your management? Management yange egamba bulungi twali buzibu bwonna buli kimu kitambula bulungi. Yes. Kati obubaka bwo busembayo eri abakulaba? Obubaka bwange obusembayo eri abanda banyo mwebale nnyo okumpagira mwebale nnyo okuwagira ring rapper ratata mwebale nnyo okuwatchinga Celeb Jazz BTM TV. By the way banaye mbasaba mu following ku Facebook page yange ring rapper ratata, Instagram go follow me ring rapper ratata,
YouTube ring rapatita. Subscribe, watch, share, comment. Love you all. Totwadde mukapera nga tumaliza naddala akakayimba ka Bobi Wine akajja tukolera nnyo ka YAZZEMU. Tulamu akapera tumalize. Sure, true reality lies and I was and a boy come tin, he lies man sing. Well indeed is a ghetto gladiator alongside now your this time sing. Hey, yo, producer buta me cali boy them donga ja live most a bad man a full man sing. At this a real bad man straight out of Dangala Kamocha. Watch this, I am this bad man from Kamocha. Everything with me I do is out Kamocha. And I'm straight out made in Kamocha. So go better me you fuck with Kamocha. I am this bad man from Kamocha. Everything with me I do is out Kamocha. And I'm straight out made in Kamocha. So go better me you fuck. Sure, give me this. What you etching to chimche batamani. The bad Bobi Wine yale made the war. Abatamu mani beba mwedi jako. Nebe rabi da te yesem bikako. Eyo yensonge ya mutwala musomero. Eda chichimu fuda owenja ulo. Wali wona bamu yebe ya sanga wo. Eda katibe bafubambo avewo. Na yechuma cha stiru yale medewo. Bajatuko kugenda teba mulekewo. Na yechuma cha stiru yale medewo. Bajatuko kugenda teba mulekewo. Aringi ropa ratata. Tweyaza. Chakabinyoronis.